Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gwe wenna tannaba gyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nyiga kaalo edyako koolaba osobole okugyegattako, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita omuzabbibu. Omuzabbibu nsuubira aba mugumanyi oba mwali muguwuliddeko. Gwegwo gwe bayita omuzabbibu. Omuzabbibu bityo obifaanana. Bikolebwamu juice, osobola n'okukirya obuli nga bw'okiraba lwakuba tebirabika, okitegeera, naye nga biyitibwa omuzabbibu. Omuzabbibu ogwo kyensaba gwe omukyala, gwe wenna omukyala, kyenkusaba mbadde nsaba ogenda ogunoonye mu katale, naddala mu butale obutale obunene obutunda ebintu eby'enjawulo nga buli kimu mwekiri, okugeza ng'ennakasero, owino, n'obutale obulalala. Mulimu obutale obuli siriyasi mu kutunda ebintu. Kati ogwo omuzabbibu nga bw'ogulaba, mbadde nsaba ogenda ogufune gwe wenna omukyala, ogukubire omwami wo, omukubiremu juice, ajja kuwoomerwa nnyo nno, ajja kuwoomerwa nga bw'okiwulira, kuba juice waakyo awooma bulungi nnyo, awoomera ddala. Kati bw'oba ogenze n'okifuna bulungi nnyo ng'okifunye oba ng'obifunye ng'obiguze, ky'olina okusooka nakyo nga tonnaba bikuba juice, sooka ofumbe amazzi bulungi gajje. Kyenkusaba mbadde nsaba amazzi ago obenga agawozaamuko oba agasuke gabenga agawolamu, naye gabeeremu ebbugumu eryo ery'amaanyi ly'osobola okukwatamu naawe n'owulira nti amazzi gakwokya. Kati ebintu ebyo obiteekemukko mu mazzi ago, g'okwatamu n'owulira nga galimukko ku lubabu, ekitegeera naye ng'osobola okugakwatamu n'oggyamu engalo. Kyensaba mbadde nsaba singa obeera obiguze bulungi nnyo ng'obifunye, sooka obiteeke mu mazzi ago byonna, biyiwemu omulundi gumu mu mazzi omale obiggyemu mangu. Ekiyamba ku ekyo ogezeko okutta obuwuka buno obubeera kungulu, kuba bisumbuwamu okuwaata, oyinza obutabisobola biwaata bimalako bikuta, okitegeera, n'osalawo obikubirewo nga weebiri. Kati n'olwekyo osooka n'obyoza bulungi n'amazzi ago agookya, kijja kuba kikuyamba okutta obuwuka kungulu. Sooka obyozeko bulungi n'amazzi ago agookya, nga tegookya nnyo, sala ate gabe gagookya nnyo ate byefumbe, nga bwe nkugambye galina okuba nga osobola okugakwatamu gwe kennyini naawe. Muba obyoleza, omala obyoza bulungi nnyo, biggyeemu, otandike okubisalaasala nga w'oteeka mu blender, okitegeera. Oba osobodde obbiwaata nga osobola okwegendereza mpolampola, osobola obbiwaatako akakuta, n'okawaata mpolampola, kuba nagadde obbalaga awo nga mbalaga nti biwaatika nga bw'olaba bibyo ebikuta byabyo. Nabiwaaseeko ebimu ebirala ne mbiteekeramu n'ebikuta byabyo. Just njagadde kikulaga nti osobola obbiwaata, okitegeera, nga bw'olaba bwentyo bwe mbiwaase, ne mbisalaasala ne mbiteeka mu blender, bibyo mbikubye. Kati kyenkusaba, nze nataddemu ebintu eby'enjawulo ebirala. Nataddemu omuzabbibu, ne nteekamu cucumber, ne nteekamu n'obutunda, okitegeera. Naye gwe kyenkusaba, mbadde nsaba okikubirewo kyokka, bikubirewo byokka nga totaddemu bintu birala, okitegeera. Bikubirewo, w'omala obbikuba bulungi, bikube byokka toteekamu kirala. Njala omwami obimuwe nga biri byokka, agenda biwoomerwa nnyo, kuba biwooma nnyo juice ebintu ebyo. Omala obbikuba, teekamu kasukaali nga ka kigero nga si kangi, okitegeera. Obanga olina omulwadde wa sukaali tomutera mugamba abinywerewo, kubeera biyamba nnyo ku mulwadde wa sukaali, bijja kuba bimuyamba, okitegeera. Bw'obanga mulwadde wa sukaali tomuteramu sukaali, abinywerewo nga weebiri, toteekamu sukaali, bikube mu blender, oggyemu juice nga w'omulaba bw'atyo, omulaba ndowooza. Obimuwe anywe nga temuli sukaali, oba mulwadde wa sukaali. Oba si mulwadde wa sukaali, oba nga tannaba kwezuula nti alina, oba gwe nga tonnaba kwezuula nti olina, teekamu kasukaali, ogenda kiwoomerwa nnyo. Omusajja ajja kwewuunya. Omusajja n'omala omuyiriza juice bw'atyo,
n'agenda okukola n'akomawo n'amusanga bw'atyo, ajja kunywa giraasi emu addemu akusaba ey'okubiri. Biwoomera ddala ate birimu akantu ako birina engeri gye biwunyamu akantu kalinganga ak'omwenge. Kati osanga omusajja nga munywi wa mwenge n'abinywako, agawalayo ajja kuwoomerwa, ajja kwebuuza ki kye watadde muno mu juyisi. Okitegeera? Oyo baguyita omuzabibu. Gwe omukyala kyenkusaba kikubira omwami wo juyisi ajja kuwoomerwa nnyo nga bwe nkugambye nti kikube kyokka totekamu kintu kirala kyonna, kikube kyokka omuteremu kasukaali katini omuwe giraasi, omwami agenda kuwoomerwa nnyo ajja kwebaza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, mugyegatteko likinga video. Baagala nnyo, Mukama Katonda abakuume, mweraba.